tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Tumukubireko mu ngalo. Let's clap for him. Apostle John Mulinde. Omutume John Mulinde. Please take your seats in his presence. Tuleko mukubero kwa Katonda. I greet you all in the wonderful name of our Lord. Mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe ery'omuwendo. The Bible says in the book of Thessalonians, Bayibuli eyogera mu kitabo ky'Abasasalonika 5:16 that in all matters ti mu buli mbeera yonna give thanks to God. twebazenga Katonda. So we give all the thanks and glory back to God. Kale nno tusiima era ekitiibwa kyonna tukiddiza Katonda. I want to start by reading a scripture. Njagala kutandika nga nsoma ekyawandiikibwa. It is in the book of John, kiri mu kitabo kya Yokaana chapter 11, essula ya 11 verse 25 and 26. olunnyiriri olwa 25 n'26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Yesu n'amugamba nti nze kuzuukira n'obulamu. Akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu. Na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Ekyo kikkiriza. Hallelujah. Amiina. Brother Mike, I thank God who has strengthened you Muganda Michael nebaza Mukama akuzzaamu to be amaanyi able to speak to us, okusobola okwogera naffe and he will continue to strengthen you. ate era ajja kweyongera okukuzimba. Amina. Obwekikubira mu ngalo zibeereza Yesu. If you're clapping, please do it for God. I am at loss as to what to say. Ebigambo binzigwako ebyokwogera. From the time I heard about Sarah's departure, Okuva lwe nawulidde nti Sarah agenze, so many things have been going through my mind. bye mbadde ndowooza ebadde bingi mu bwongo bwange. Especially last evening, Naddala olw'eggulo lwa jjo brought back a lot of memories. lwakomezzaawo ebirowoozo by'emabega bingi. I saw Michael and Sarah before they got saved. Nalaba Sarah ne Michael nga tebannaba na kulokoka. Incidentally, Sarah became very close to my then wife, Prose. Ate ekyaliwo kyali nti Sarah najja aba munywanyi nnyo w'omugenzi eyali mukyala wange. I was there at their wedding, Ne ku mbaga yaabwe naliko. and I've seen all the children being born. Abaana bonna bazaaliddwa mbalaba. Words defy me, words lack for me to express what I'm feeling. Ebigambo binzigwako okusobola okuggyayo kye mpulira. Sarah was, as so many people have said so much about Sarah, Ebyogeddwa ku Sarah bingi. a friend, a mother, a mentor. Maama, omuyigiriza. When I first saw Sarah, Lwe nasooka omulaba, she did not look anything like a gospel preacher. yali toyinza mukubamu kafaananyi ka mubuulizi wa njiri. She was just a young girl in the marketplace. Yali muwala omuto ali ku mirimu gye yeekolera. Even when she came and told me about the courtship of Brother Michael, Era ne bwe nawulira nti yali bali mu mukwano n'omusumba Michael, I sent her to Prose. namutuma namugamba agende eri Prose. Go and pray with Prose. Ne muga agenda osabeko ne Prose. And one of the things that struck me most Ebimu ku byampuniikiriza ennyo is how their departure is just so much the same. y'engeri n'okgenda kwabwe gye kwewuunyisa. Gye kufaanagana. I remember with Prose Nzijukira ku Prose that the Sunday before she left, Sunday yo nga tannagenda,
Somehow we both did not feel like going to church. Ffenna twajja ne tuwulira ng'abataagala genda ku kanisa. So we stayed home in our room and were talking. Ne tusigala mu kisenge kyaffe nga tuwogera. And we said, since we have not gone to church, why don't we start fasting? Ne tumugamba nti nga bwe tutagenze ku kanisa lwaki tutandika kusiiba. And we declared a fast. We started that very Sunday. Ne tulangira okusiibira tutandika ku Sande okwo kwennyini. And from Monday Okuva ku bbalaza to Friday, paka ku Lwokutaano the Lord came down amongst us. Mukama yakka mu makkati gaffe. And he would speak. Era ng'abaako I by'atugamba would hear him and she would hear him. nga muwulira by'agamba naye n'amuwulira. And he was talking to us. He would call my name and say things. Nga mpita erinnya n'abaako by'ayogera. And then he would call her name and say things. N'amuyita erinnya n'abaako by'amugamba. I noticed one thing. Nina kye nalaba When he would talk to her, nga bw'ayogera naye he would say things like, ng'amugamba ebintu nga remove this from your heart. kino kijje mu mutima gwo, Take this away. kino kyeggyeko, It does not help you. tekikuyamba. How will you appear before me Onoolabika otya mu maaso gange with that still in your life? ng'ekyo kyali mu bulamu bwo. But when he would talk to me, Naye ate nga nze wabaako ky'aŋŋamba he would talk about the future ng'ayogera ku by'omu maaso and say, n'agamba you are going to see this, ogenda kulaba kino but be strong. n'enywera, I will be with you. nja kuba naawe. I say they are saying this N'agamba bagamba bwe bati, about the work I have given you. boogera bwe bati ne bwe bati ku mulimu gwe nnakuwa, But don't let it shake you. naye tokikkiriza kunyeenya. I remember I noticed the difference in the way he was talking to us. Nzijjukira nalaba enjawulo mu ngeri gye yali ayogeramu naffe, But somehow I ignored it. naye ne sikiwa nnyo budde. It was later that I realized he was preparing her to go, Nkizuula luvannyuma nti mu byamugamba yali amuteekateeka and kugenda, he was preparing me to stay and stand strong. ate nga nze anteekateeka kusigala nga ndi w'amaanyi. On Tuesday that week, Wiiki eyo ku Lwokubiri he started revealing to us the things which were in the middle of the ministry, yatandika otubikula ebintu ebyali wakati mu buweereza, which the devil had infiltrated amongst us. omulabe bye yali yasenseza mu makkati gaffe. It was a shock to both of us, Ffenna byatuwuniikiriza. and we decided on Thursday, Ne tusalawo ku Lwokuna let us go to church tika tugende ku kkanisa and alert everybody, tell everybody what the Lord has revealed. tutegeeze abantu bonna Katonda by'atubikkulidde. And we did. Era ne tukikola. Those who were there, you remember that. Abaaliyo mukijjukira. On Friday, Kati ku Lwokutaano I invited all the ministers to come to my house, nayita abaweereza bonna bajje mu nnyumba ewange. and we started to discuss this situation the Lord had revealed. Ne tutandika okwegeyamu mu mbeera Mukama ze yali atulaze. And that's when they began to speak. I remember it was Michael who started first. Njukira yali He said, for me, I was thinking about this thing, n'agamba nze mbadde ndowooza ku kintu kino, but I did not know how to start. naye mbadde simanyi ntandikirewa. And one after the other, they all were suspecting something is not right. Era ng'omu ku omu bagenda babiddiŋŋana nti waliwo tubadde tulaba waliwo ekitali kituufu. We ended up with prayer. Ne tukomekeza nga tusaba. The next day was Saturday. Enkeera lwa mukaaga My mom came to visit. That was her first time to come and visit us in our home. ku olwo maama nga yasooka okujja tukyalira awaka, And we spent a long time just talking. era twatwala obudde buwanvu nga twogera nga tusaba. And afterwards we prayed and went to work. Went to sleep. Oluvannyuma ne tusaba ne tugenda ne twebaka. After about 2 hours, Process said, Ndowooza nga wayise essaawa nga bbiri Prose n'agamba, I have difficulty breathing mpulira okussa kuntawaanya, and my heart is very slow. mpulira n'omutima gwange ntunusi zikendedde. I said, let's go to the hospital. Ne mugamba tugende mu ddwaliro. And I drove her to SAS Clinic. Ne muvuga mpaka ku ddwaliro lya SAS. We got treatment Ne batujjanjaba and went back home. ne tuddayo eka. And after some time, she began to complain. Akaseera kayitewo n'agamba n'atandika okugamba mpulira ekitali Again the kituufu. same. My pressure is so low. N'agamba mpulira pressure eri wansi. Very, very similar to what Apostle Mike has just narrated. Kifaanaganya ddala n'omusumba Michael ky'abadde atugamba. And then she said, N'agamba I can't feel
my lower part, my lower body. mpulira ekitundu kyange ekyawansi kyakiwulira. The heat is just here. mpulira ebbugumu liri wano wokka. And I touched her and it was true. ne mmukwatako nga mazima. I got a phone and called a sister called Mrs. Edith Musisi. ne nkwata essimu ne nkubira sister bali bamuyita mukyala Edith Musi. She came and we drove to Namirembe. najja ne tuvuga ne tugenda ku Namirembe ku ddwaliro. But as we were going, naye tuba tugenda, Prosi was saying to Mrs. Musisi, Prosi ng'agamba mukyala Musi, Kuma bana bange. take care of my children. Labirira bana bange. Watch over my children. And I heard and said, Prosi, please don't say that. ne mpulira ne mmugamba Prosi bane toddamu kwogera bw'otyo. But she continued. naye yakiddiŋŋana. We go to the hospital tutuuka mu ddwaliro and try to rush her into the hospital. tugezaako muddusa omuyingiza mu He ddwaliro. said, no, you've got to go and pay first. namugamba ne batugamba badde musooke musasule. So I said to the others, take her in, I'll go and pay. ne ŋŋamba bali nti abadde mwe muyingize nze kange ne nsasule. And by the time I finished paying, she was gone. era bwe namalira okusasula nga ye yagenze dda. The doctor omusawo was trying to revive her. n'agezaako mupika. And afterwards he said, I'm sorry. oluvannyuma n'agamba nansaasira. In 1988, Prose had passed away. 1988 Prosi yali afuddeko. And we prayed her back. ne tumusabira n'akomawo. After about 8 hours, nga wayise essaawa nga 8. the Lord restored her. mukama yakomyawo obulamu bwe. So when that happened, kati ekyo bwe kyaliwo I said to the doctors and medical staff, get out. ne ŋŋamba abasawo n'abaaliwo awo nti bane musooke mufulume. I want to pray with her. njagala kusooka kusabako naye. And they got out. ne bafuluma. And they laid hands on her. ne mmusaako emikono. And the voice said, eddoboozi nali ŋŋamba don't. tokikola. I said, don't. ne ŋŋamba tokikola. And I was like, what? ne ŋŋamba lwaki. He said, it's time. naŋŋamba nti abwe budde bwe. That broke me. ekyo ne kimmenya. And the rest is history. ebisigadde byafaayo. But I want to say to you, especially my brother Michael, njagala obbagamba naddala muganda wange Mikayiri. I've heard so much being spoken here ebyogeddwa wano bingi bye mpulidde. and not so much spoken to you. naye ate nga si bingi nnyo ebyogeddwa gy'oli. I have experienced this sudden death a few times. okufa kuno okwembagirawo nkulabyeko emirundi egitali gumu. My most beloved sister, Eva Chamagwa, mwannyinaze omwagalwa ennyo Eva Kyamagwa. she grew up, she was my dearest in the family. we twakulira yali asinga obba mukwano gwange. And even though we had separated in ministry, newankubadde twali twawukanye mu buweereza, we were still personally close. twali era ankyandi ku lusegere. The news of Eva's going was another shock that blew me away. amawulire ga Eva nti agenze nago gampuniikiriza. And I later learned oluvannyuma nakiyiga that for about 2-3 months, nti okumala emyezi ng'ebiri she esatu had been ministering at a frenzy pace. yali aweereza mu maanyi. Every day she was somewhere, nga buli lunaku abaako waali abuulira, teaching, asomesa, holding a seminar here, holding a seminar there. aba n'enkuŋŋaana ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo. And on a Friday, Kulo- just before she passed, ku lwokutaano nga tannaba kufa, it was the end of the conference that she was holding. lwe yali enkomerero y'olukuŋŋaana lwe yali akoze. And she said this to the people: bino bye yagamba abantu: for me, I have finished my role. nti nze ogwange engumazi, The rest is in your hands. kati ebisigadde biri mu mikono gyammwe. I have nothing on my hands. sikyalina kyensigaza mu mikono gyange. And 2 days later, she was gone. wayita ennaku 2 n'agenda. My son went in the same way. ne mutabani wange yagenda mu ngeri y'emu. Gideon Gideon was with me Wednesday night. Gideon yali nange ku lwokusatu ekiro akawungeezi around 8 And he was healthy. nga mulamu. And we went together to Garden City. twagendera ffenna ku Garden He City. needed some money, which I got to him. yali yeetaagayo ku ssente n'enzimuwa. And we agreed tomorrow, let's go together. We were going to do a tour of Kampala to look at
city agriculture. Ne tukkiriziganya nti enkeera twali tugenda kutambula mu kibuga Kampala tulabe ku birimiddwa. When I called in the morning, Mukubira ku makya essimu the wife told me he's not feeling well. omukyala we n'aŋŋamba nti owe tawulira bulungi, I want to take him to hospital. njagala mutwalako mu ddwaliro. I said it's fine. Ne ngamba tewali mutawaana, Let me go with somebody else. kampita omulala. And we went. Ne tugenda. I went with 2 people. Nagenda n'abantu babiri. And when we came back after a full day of touring Kampala, Tudda oluvannyuma lw'olunaku lulamba nga tubadde tutalaga Kampala. we reached home Twatuuka waka and I got a phone call. bankubira essimu. It was from Faith, the Faith. wife. Mukyala we yali She aginkubira. said, Daddy, Nanga taata, Gideon is not waking up. Gideon nga tazuukuka. I said, where are you? Ne mbabuuza muli wa? What exactly happened? Ne mbuuza ki ekibaddewo. From the fear in her voice, I knew something is not right. Naye ng'okuva ku ntisa gye yali ayogereramu ng'omumanyi waliwo ekitali kituufu. So I got straight in the car and drove over Mangu ddala ne nnyingira emmotoka ne nvuga ne ŋŋenda and got to the clinic. ne ntuuka ku clinic. And I could see Gideon was lying down on a mattress. Nga ndaba Gideon agalamidde ku mufaliso. There were people around him praying and waving. Waliwo abamwetoolodde So I bamuwujja decided, basaba. let me go and talk to the doctor first Naye nga akasooka ngenda njogere n'omusawo. so that I know what is the problem and I will know how to pray. Mmanye buzibu ki era mmanye nsabye ntya. And I went to the doctor, Ne ŋŋenda ewa dokita. looked me in the eye and said, I am sorry. N'antunula mu maaso n'aŋŋamba ononsonyiwa. I said, what do you mean? Ne mugaa kyotegeeza. He said, he's gone. N'aŋŋamba agenze. I said, what? Ne mugamba wangi. What was the problem? Ne mbuuza bwabudde buzibu ki. And many other questions. Neebuuza bala bingi. Such things happening to someone over so many times. Ebintu ebityo okuba ku muntu emirundi egisukka mu gumu. They can't leave you without questions. Tebisobola kukuleka nga tebikulekedde bibuuzo. And I've come to conclude. Naye nawumbawumba. God cannot take you through such Ti Mukama tayinza kukwisa mu bwe bityo without a purpose. nga talina kigendererwa. And there's no trial that comes our way Era teri kigezo kijja gye tuli that is not common to men. kitali kya bulijjo eri abantu abala bonna. But behind every trial, Naye emabega wa buli kigezo the Lord makes a way. Mukama atuwa obuddukiro. If you're clapping, let it be to Jesus. Bwe tuba tukubanga lutusikubire Yesu. I know I've seen Sarah many other times ever since, but the memory that comes most to my heart, Manye Sara mulabye emirundi mingi naye ekyensinga okujjukira after my cancer debacle, or the drama with the cancer, nga mmaze okuyita mu lutalo lwa kkookolo lwe nayitamu. I decided to go, one, to take a rest, and second, to have second opinion in the United States. Ali nsazeewo okgendako mu Amerika okuwummulako n'okwerowoozaamu. And I went and spent more than a year. Nagenda ne mmala omwaka ogusukka mu gumu. I had never spent that long in America. Era eryo ebbanga nali sirimalangako bwe lityo mu Amerika. But Sarah happened to be visiting in the US. Naye ate mu kaseera ako Sara najja aba ng'agenda I kukyalayo. was in New York Nali mu New York and she was in Boston. ate nga yali mu Boston. But she got a group of women together and they came to New York to see me. Alina abakyala be yakwatagana nabo ne bajja mu New York okundabako. She had this herbal tea, she had these vitamins. Oh, Mzee, take this, it will be good for you. Era yajja n'ebintu ebyenjawulo, ddagala, amakerenda, amajaani, nga bino binywa bijja kukugasa. Sarah is not just Michael's wife. Kati nze Saara tabadde mukyala wa Michael kyokka, Sarah was a daughter to me. naye abadde muwala wange. Amen. Amen. A daughter in whom I rejoice to see what the Lord had made out of her. Ate omuwala gwe neenyumirizaamu bwe ndaba Mukama by'abadde I amukolamu. remember when she first told me the vision of Abigail. Njukira bwe yasooka okuŋŋamba okwolesa kwa Abigayiri. I agreed to pray with her, Nakkiriza okusaba naye. but I have to confess I didn't have much faith for it. Naye ate kambabuulire saalina nnyo kukkiriza kwa nsonga eyo. But I am proud of what the Lord had made out of Sarah Naye neenyumirizamu ekyo Mukama ky'abadde amufudde. and how he turned her into
to a minister who was an encouragement to many other women. n'engeri gye yamufulamu omuweereza abadde azzaamu abakyala abalala bangi amaanyi. So Michael, this has happened. Michael, kino kibaddewo. Be strong. Bawa amaanyi. When I lost Prose, bwe nafiirwa Prose, it was in the middle of a time of prayer and fasting kyali wakati mu kiseera ky'okusiba n'okusaba for the nation. ku lw'eggwanga. And I remember Nzijukira we were taking groups to Europe. twali tulina obubondo bw'abantu bwe tutwala mu Bulaaya. We were taking 60 people to UK. Twali tulina abantu 60 be tutwala mu About UK, 68 people to Germany. 68 nga bagenda mu Girimaani, About 12 were going to France. 12 baali bagenda mu Bufalansa, And some were going to Switzerland. n'abalala nga bagenda Switzerland. And I had to go Nalina okugenda just a few days after the burial nga twakamala okuzika nnaku si nnyingi, to lead these teams and leave them in these different countries. okukulembera ebibinja bino n'obiteeka mu mawanga ag'enjawulo. I had to be strong. Nalina obba w'amaanyi. And what I did not know, Kye nali simanyi, which I found out later, kye nazuula oluvannyuma, I did not grieve enough. nti saakungubaga kimala. And about 2 years later, I almost broke down. I was in France. Waayita emyaka ng'ebiri kaali kata nzirike, nali na Bufalansa. It was in the middle of the night, Bwali kiro, early evening. budde bwali buwungeera. Suddenly, it was like a basin of memories was poured over me. Mbagirawo kyalinga ekibenseni ky'ebirowoozo ekyanjiirwako, And one after the other, they were flowing through me and I broke down. nga biddingana ngenda owulya nga mpitiddeyo. I cried Nakaaba beyond midnight. okusukka mu ssaawa mu I mukaaga felt ez'ekiro, like my heart was going to give way. ne mpulira ng'omutima ogenda okwabika. Fortunately, our host came to talk to me. Eky'omukisa omulungi eyatukyaza n'ajja okubaako by'aŋŋamba, Found me in such a mess. yansanga mu mbeera bw'etyo, And he had to take me up and take me to the hospital. era eyanjoolayoola n'anzirusa mu ddwaliro. The doctor said Abasawo ne bagamba it was bottled up, kibadde sorrow, kyajjula, abadde yajjula ennaku, which was not allowed to flow. yajjula obuyinike n'ennaku gy'ataayiwa. I just want to share that with you. Ekyo njagadde nkigambe. It took me more than 6 years Kyantwalira emyaka ekisukka 6 for me to deal with that bottled up sorrow. okusobola okuwangula ennaku eyali etulesikeddwa ku mutima. Unless someone has gone through it, Naye omuntu yekka akiyiseemu you don't know what it is involved. y'ayinza okukitegeera ne mulatonza kikimanya. So Michael, Kale nno omuganda nge Michael, there will be times wajja bbawo ebiro when you feel so lonely. wojja owulira ng'oli bwannamunigina, And you ask why. ki? It is at that time I learned never to ask God why. Mu kiseera ekyo nayigira obutabuuza Mukama kibuuzo nti lwaki, Because it never makes sense. kubanga tekikola makulu. He is God. Ye ye Mukama. There will be time when you feel scared. Wajja bbaawo ebiseera wojja owulira entiisa. There will be time when you feel alone, Wagenda bbaawo ebiro wojja owulira ng'osigadde wekka, even though all these young men are around you. newankubadde abavubuka abo bonna abajja bba bakwetoolodde. And there will be time you will feel no one understands you. Era ennaku zijja tutuuka ng'owulira tewali akutegeera. Then there will be times of fear. Ate wajja bbaawo ebiseera eby'entiisa, And suddenly you feel, will I finish this journey? mbagerawo owulire nti mmala dda olugendo luno. Just know one thing. Manya ekintu kimu, He who began a good work in us nti oyo yatandika omulimu omulungi mu ffe is going to bring it to accomplishment. agenda gutuukiriza. And then one last point, and I'll sit down. Ensonga esembayo male ntuule. When I
look back in the life of Sarah, bwe ntunula emabega mu bulamu bwa Saara, I come to value every opportunity you have to build up somebody's life. mpa ekitiibwa buli kakisa ke tufuna okuzimba obulamu bw'omuntu. Every brick you can add. Buli ttofaali ly'oyinza okugatta ku muntu, Don't hold back. kikole, tolyesigaliza. Do it. Limugatteko. Do it. Bambi, limugatteko. When I first came to know you, Bwe nasookera okukumanya, you were a friend. wali mukwano gwange. And then you became like a son. N'ofuuka ng'omutabani. You know, in 1995, Mu when the 1995 Lord spoke to me about His destiny for Uganda Katonda we yayogera nange ku bye yatondera Uganda and eno what He wanted us to do, ne bye yali agala tukole, it was too much. byali binene, It was too big. byali bingi. And I was saying to the Lord, Nga mbuuza Mukama, it's too big. I can't commit to this. kino nga ndaba kinnyinze nakitandikira wa? And the Lord spoke to me Mukama n'ayogera nange and said, n'agamba, prayerfully pick someone ayo omuntu gw'oloonya naye ng'omaze kusaba that you will work with, gw'ogenda okukola naye. and I'll take of the anointing on your life Nja kutoola ku mafuta agakuliko and apportion to him. ne muweeko. And I prayed, Ne nsaba, and it was Michael who came on my heart. Michael yajja ku mutima gwange. I had other helpers Nalina abantu abalala be nalina abo abaali bannyamba, all around me, abaali banneetoolodde. and I called him. Namuyita, We used to hire a car, a vehicle that belonged to his sister. tulina emmotoka gye twapangisanga yalinga ya mwannyina, It was a dudu. yali ddudu. We went and sat in that dudu Twagenda ne tutuula mu ddudu eyo for hours, okumala essaawa eziwera. and I poured my heart out. Ne mmuyiira omutima gwange, Told him everything I had heard from the Lord. ne mmubuulira buli kye nali mpudde okuva eri Mukama, Told him what it requires. era ne mmubuulira n'ekijja okwetaagisa. And then I asked him a question. Namubuuza ekibuuzo, Will you join me ononneegattako and work with me like a right-hand man? okole nange ng'omuntu gwenyinza okwesigamako? And he said, what about Mr. Nabdele? What about so-and-so? What about so-and-so? N'alyoka anjuliza abalala ab'enjawulo. I said, I see them all. Ne mugamba abo bonna mbalaba, Will you join me? naye ononneegattako? I said, what does that mean? N'ambuuza kitegeeza ki? I said, it means you give up Ne mugamba what you're doing now. ne mugamba kitegeeza kutabya okola olwaleero, You join me. onneegatteko. Where I go, Gye ndaga you go. tugenda ffenna. What I do, Bye nkola you do. tubikolera wamu. What I carry, Bye neetisse you carry. onneetikkirako. And I said, if you will do that, Ne mugamba bwe kyoba okisobola, the Lord promises Mukama asuubizza He will take of the anointing that He has granted on my life nti ajja kutola ku mafuta ge yampa and He will apportion to you. naawe akuweeko. And in addition, Era ajja gattako, He will grow you into the fullness of your own calling. naawe okukuza mu kuyitibwa kwo ggwe ng'omuntu. Michael said, let me go and pray. Agamba kangende nsabe. And he said, if I say yes, N'ambuuza nti bwe nzikiriza how long is it going to be? kigenda kutwala bbanga ki ekyo? And I said 10 years. Ne mugamba myaka 10. So he went. N'agenda, And when he came back, bwe yadda he said, yes, n'aŋŋamba weewaawo I'll do it. ŋŋenda kukikola. And I have to testify, Michael stood with me, walked with me for 10 years. Era kanjulire, Michael yali nange yatambula nange emyaka 10. And when I see what the Lord has made out of his life, Era bwe ndaba Katonda kyamufudde, I praise the faithful God. neebaza n'entendereza obwesigwa bwa Katonda. So I will say, Era nja kugamba whatever comes your way, Michael, nti Michael, buli ekikulumba build, zimba, because it is not in vain. kubanga tozimbira bwereere. Teach, Somesa, preach, buulira, in season and out of season. mu biro ne mu bitali biro. Even when you feel alone,
ne bw'owulira ng'olisigadde wekka. Remember, he said, I will not leave you Jjukira yasuubiza nti talikuleka until the end of the age. paka ku nkomerero y'emirembe gy'ensi. He is the Lord. Ye asigala ye Mukama. When we go through things like this, Bwe tuyita mu bintu last night, kiro kya jjo as we were in Kololo, tuba tuli e Kololo, so many memories were pouring into my heart. nabadde nzijukira ebintu bingi mu mutima gwange, And some of them were just unbearable. naye nga n'ebimu ku byo tebigumiikirizika. I remembered one thing, let me say this and I'll finish. Nina kye najjukidde ka nkyogere mmalirize. There's another girl. Waliwo omuwala omulala She was among those who came to the Lord in our very, very early days of life. yali omu ku abo abaasooka okulokoka nga twakatandika okuweereza. Her name was Faith. Linnya lye bali bamuyita Faith. She was from a village called Kagembe Faith yali ava mu kyalo bakiyita Kagembe in Semuto area. ku lw'Essemuto eyo, bitundu by'Essemuto. Long story. She joined our ministry. Yajja nayegatta ku buweereza bwaffe, She left home and joined our team. yava n'ewaabwe najja n'atwegattako, And we came to Kampala with her. era twajja mu kibuga naye, And then she got sick. najja alwala. And we took her to hospital in Entebbe. Twamutwala mu ddwaliro lyali Ntebe, And she got a little better. n'abeera ngaawe obuseeko. So we brought her home. Tumuleeta awaka, But as we prayed, naye tuba tusaba, Prophet said to me, Profesa n'aŋŋamba the Lord wants us to take Faith back home. nti Mukama ayagala tuzzeeyo Faith eka. I think we should make arrangements for that. Ndowooza tukitegekere. And we arranged. Teekateeka, We left, we went tugenda, with a taxi twalinnya takisi up to Kagembe. paka Kagembe. And when we came out, Twafuluma, she was so weak. yali munafu nnyo. So we had to hire a bicycle Twalina ataawo okupangisa akagaali, and put Faith on the bicycle tumuteeka ku kagaali, to be driven to the home about a mile away. bamuvuga omutuuseeka, yali mayiro nga nnamba. And we walked. For us, we walked. Ffe ne tugitambula. By the time we reached the home, Bwe twatuukira eka, the mother was in the compound crying. maama yali mu lujja ng'akaaba. And we said, what happened? Tubuuza ki ekibaddewo, Said she's gone. n'agamba agenze. Faith got home. Faith yatuuka waka Okay. nga mulamu. She was so happy to see her mom. N'asanyuka nnyo laba nnyina. And her mom was like, Faith, I'm so happy. Would you like to have a cup of tea or juice? Maama n'asanyuka n'agamba, wali agadde ku kacaayi oba tukuwe ku And juice? she said, let me have some juice. N'agamba akannyo ku kinnyogoga. And the mother quickly went and prepared juice. Maama n'agijanguwa ateekateeka And akatunda, as she brought it to Faith, aba akamuleetera bw'ati. as if Faith was going to take the glass, Faith ng'alinga agenda okukwata she glass, raised her hands with her eyes in the air n'ayimusa emikono gye n'amaaso mu bbanga, and said, my Jesus. n'alyokaga, o Yesu wange. And when she came back, she was gone. Agenda okudda bw'ati nga yagenze. Faith was the first person to pass away from our team. Faith ye muntu eyasooka okufa okuva mu kibinja kye twali And nakyo. suddenly we realized, oh my God, Mbagiro ne tukizuula ne tuga, this thing is for real. ebintu bino ddala gyebiri, We are on a journey to heaven. tuli ku lugendo tugenda mu ggulu. And as he told us, we are going to meet him. Era nga bwe yatusuubiza nti tuli We are musinkana, going to stand before him. tugenda yimirira mu maaso ge. Suddenly everything took on a new seriousness. Mbagirawo awo ebintu ne tutandika okubeera bya dda nti bya serious. And I want to say to you, Nange njagala whoever obbagamba, is here, buli ali wano, let this take on a new seriousness. leka kino kituzibula amaaso. Our journey of salvation Ti olugendo lwaffe olw'obulokozi is not a game. si muzannyo, si kusaaga, It's not a joke. si kusaaga. Every passing day we are getting closer to meeting the Lord. Buli lunaku oluyita tweyongera okusembera okusinkana Mukama waffe. And one day it will happen like that. Lujja kukya kijja bba bwe He kityo. said two will be sleeping in the bed and one will be taken and one will be left. Yagamba nti babiri baliba mu kitanda kimu, omu alitwalibwa omulala asigale. That's what happened. Kyekyabaddewo. And I want to say to the children, Njagala okugamba abaana, it may look and feel shocking, kiyinza olabika nga kyantiisa,
But it's not a surprise to God. naye eri Mukama tekimwewuunyisa It did not come as a surprise. era tekyazze nga alinga atakimanyi. Be strong. Mube b'amaanyi, Be strong. mugume omwoyo. And if Jesus began a good work in your lives, he will finish it. Yesu waba yatandika omulimu omulungi mu bulamu bwammwe agenda kugumaliriza. Amen. Amiina. As I sit down, I want to ask each one of us. Nga ntuula njagala okusaba buli kino mukuffe. This is no longer about Sarah. Kino ensonga tekyakwata ku Saara. Sarah is gone beyond our influence. Ye Saara asusse ku wetuyinza otutuuka kati. You can't change anything with Sarah right now. Toyinza bbaako kyomukyusaako kati. But you can change something about yourself. Naye ate ggwe osobola obbaako kyokyusa ku bulamu bwo. I want to ask you, take a minute and pray. Kankusabe nti twala eddakiika Say, osabe. Lord, Gaa nti Mukama, when that time comes, obudde bwe bulituuka help me to be ready. nyamba nange mbe omweteefuteefu. Just in your own words, talk to the Lord. Mu bigambo byogerako ne Mukama, Talk to Jesus. yogerako ne Yesu. Loving Father, we give you all the praise, the glory, and the honor. Kitaffe omwaga tukuddiza ekitiibwa n'amateeka For you are gonna, worthy of all praise. kubanga ogagwana. Lord, as we are gathered here, Mukama nga tukuŋŋaanye wano, our thoughts are with Sarah. ebirowoozo byaffe birowooza ku Saara. But we cannot change anything with Sarah right now. Naye toli kye tuyinza kukyusa ku mbeera eriwo olwaleero. We know that you prepared her. Tukimanyi nti wamuteekateeka. Just as we have seen in other cases, similar cases, you prepare such individuals. Nga bwe tulabye mu nteekateeka endala ng'era bangi obateekateeka. But now it's about us. Naye kati ensonga eri ku ffe. Oh Lord, Ayi Mukama, don't let that day catch us unawares. twetuganye olunaku olututuukako nga twetegese. Each of us has got a day. Buli kimu omu ku ffe olunaku olwo gye luli. Don't let that day come as a shock and a surprise, Lord. Toganyanga olunaku olututuukako ng'ekiwungula. Prepare us, King of Glory. Mukama w'ekitiibwa tuteeketeeke. Help us, King of Glory. Kabaka w'ekitiibwa tuyambe. Soften our hearts, Lord, Gonza emitima gyaffe. that we may be drawn to you, Naffe tusobole okubeera gy'oli. and that when that moment comes, Akaseera ako bwe katuukanga, we will be ready naffe tuba beeteefuteefu. to say, My Lord Jesus. Ogamba nti Mukama wange Yesu. We thank you, Tukusiima, bless you. tukuwa We ekitiibwa. pray strength to the family. Tusaba amaanyi eri famire. We pray understanding and revelation Okutegeera n'okubikkula tubibasabidde. to be able to go forward. Basobole okugenda mu maaso. And for each one of us, Lord, Era buli kimu omu ku ffe Mukama make us forward looking. tuyambe okutulaba ebyewala. Help us, Lord. Tuyambe Mukama. And to you, Lord, Era gy'oli we return all glory gwe and tuddiza honor ekitiibwa n'amatendo. in Jesus' name. Mu linnya lya Yesu. Amen. Amiina. tuule mu kubeerawo kwa Katonda okulungi. I feel like we have really been feeding and feeding and feeding, and probably we are getting full. Mpulira nga tubadde tuliisibwa kaakano tugenda tukkuta. But Apostle Michael insisted I have to come and at least share something. Naye omusumba Michael alemeddeko n'agamba nnyo okujja mbeeko kyengabana I nawe. want to honor all the bishops and archbishop, Njagala okussaamu ekitiibwa abalabirizi bonna n'omulabirizi the omukulu. reverends, Pastor Simeon Kayua and wife. We honor your presence. Omusumba Simeon Kayuwa n'omukyala tussaamu ekitiibwa Pastor okubeerawo Patience kwammwe. Rabogo and Elder Odrek. Omusumba Patience Your presence. n'omukadde Rabogo tusiima Bishop okubeerawo Buwa, kwo. thank you so much for the sharing. Omulabirizi Lubowa webale nnyo olw'okugabana And kwogabanye all the naffe. wonderful servants of the Lord who have been leading and ministering to us since morning. N'abaweereza ba Katonda abalungi adde baweereza gye tuli okuva enkya. I was particularly blessed by the session with the children. Ereddwa nnyo omukisa ekitundu ky'abaana. You could hear a lot of things coming from their hearts. Obadde osobola okuwulira ebintu bingi ebiva You mu could mutima tell the gwabwe. kind of deposit that they have grown up with. Ng'owulira kye bateekeddwamu ne bakula nakyo. You can see the inheritance that is beginning to unfold out of them. Era ng'olaba n'obusika obutandise okuvaayo mu And I bo. just want to say to you, as much as this is not an easy hour, Era njagala okubuulira nga newankubadde leero si lwangu. be strengthened. Beera w'amaanyi. The Lord is faithful Mukama mwesigwa. and He will work. Era ajja kukola. Amen. Amiina.
I shared most of what I wanted to offload yesterday, ebisinga bye nabadde njagala okwetikkula especially nabyetikudde with jjo Apostle Michael, okusingira ddala eri omutume Michael. so that I feel like today maybe the few minutes I'm going to take, kati mpulira ng'olwaleero mu ddakiika entono I want to zennyina talk to us as kanjogere gye children of God. tuli ng'abaana ba Katonda. hallelujah. Amen. So I want to read a scripture Ngenda kusoma in the book ekyawandiikibwa of 1 Corinthians Bakolisi ekisooka chapter 15, essula ya 15 and I'm going to read from verse 50 to verse 58. ngenda kusoma okuva ku lunyiriri lwa 5 okutuuka ku lwa I pray that the 5. Holy Spirit will use His word to even begin to speak to us without much explanation. nsabye omwoyo wa Mukama atandike okwogera naffe nga tewali kunnyonnyola kungi. Paul is the one who wrote these words, Pawulo ye yawandiika ebigambo bino and he said, n'agamba, "Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption." naye kino kye ŋŋamba abooluganda, ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda, so okuvunda tekusikira butavunda. Behold, I tell you a mystery. Laba kambabuulira ekyama, We shall not all sleep, ffenna tetulifa, but we shall all be changed. naye ffenna In a tulifuusibwa moment, mangu nnyo, in the twinkling of an eye, nga kutemya kikowe, at the last trumpet. akagombo ak'onkomerero For bwe the kalivuga, trumpet will sound, kubanga kalivuga, and the dead will be raised incorruptible, n'abafu balizuukibwa nga and obutavunda, we shall be changed. naffe tulikyusibwa. For this corruptible must put on incorruption, Kubanga oguvunda guno kigugwanira okwambala obutavunda, and this mortal must put on immortality. n'ogufa guno okwambala obutafa. So when this corruptible has put on incorruption, Naye oguvunda guno bwe guliba nga gumaze okwambala and this obutavunda, mortal has put on immortality, n'ogufa guno nga gwambala obutafa, then shall be brought to pass the saying that is written, ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti death is swallowed up in victory. okufa kumiriddwa mu kuwangula. Oh death, where is your sting? Gwe kufa okuwangula kwo kuli luuyi wa? Oh hate, where is your victory? Gwe kufa okuluma kwo kuli luuyi wa? The sting of death is sin, Okuluma kw'okufa kye kibi, and the strength of sin is the law. n'amaanyi g'ekibi ge mateeka. But thanks be to God, Naye Katonda who yeebazibwe gives us the victory through our Lord Jesus Christ. atuwanguza ffe ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Therefore, my beloved brethren, Kale mbagamba abooluganda be abaagalwa, steadfast, munywerenga immovable, obutasagaasagana, always abounding in the work of the Lord, nga mweyongeranga bulijjo mulimu gwa Mukama knowing waffe, that your labor is not in vain in the Lord. kubanga mumanyi ng'okufuba kwammwe si kwa bwereere mu Mukama waffe. Hallelujah. Amen. I want to very quickly make like 4 points. Ngenda kwogerayo ensonga nga nnya mu bwangu. The first point is Esooka, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. omubiri n'omusaayi tebisobola kusikira bwakabaka bwa That one Katonda. should register in our minds. Ekyo kinywere nnyo mu ndowooza As much as zaffe. we love these bodies Newankubadde nga emibiri gino tugyagala and nnyo enjoy them era nga and tugijumirwa, enjoy this life, nga n'obulamu buno the butunyumira, scripture is saying clearly, ekyawandiikibwa kyogedde lwatu, flesh and blood will not inherit the kingdom of God. omubiri n'omusaayi tebigenda In kusikira other bwakabaka words, bwa Katonda. We should store it in our minds. Mu ngeri endala tukitegeere, Like it or not, oba oyagala oba we nedda, shall have to walk through this door called death. tugenda kutambula tuyite mu luggi luno okufa. We shall have to walk through this door called death. Oluggi lwe bayita okufa tugenda It's duyitamu. like a woman being pregnant Kiringa ng'omukazi ng'ali lubuto and wants to have a baby, ng'era ayagala kuzaala, but the baby has got to come through pain. naye ng'omwana alina kuyita mu bulumi. And as much as you pray, Ne bw'osaba otya, that miracle may not be granted. ekyamagero ekyo kiyinza You've got to obutakuweebwa. accept there will be birth pangs. Olina okukkiriza nti wajja kubaawo ebisa. Does that register?
ekyo kitegeera. So death is the door God himself ordained Katonda yennyini ye yateesa that we shall walk through it nti okufa luggi lwe in tulina order okuyitamu to inherit eternity. tusobole okusikira obutaggwaawo. That's the first point I wanted to bring eyo forth. y'ensonga esooka gye mbadde njagala okuleeta. Now there is another point I want to bring forth. Waliwo ensonga ey'okubiri. Yesterday I said more about this, Olunaku lwajjo nakyogeddeko nnyo about sudden death. ku kufa okwembagirawo. And many people, when they hear of someone going suddenly, Abantu bangi bwe bawulira omuntu afudde mu ngeri eyo they feel so sad, extra sad. banakuwala nnyo. They feel at least we should have taken care of her in sickness. Nga bagamba waakiri twandimujjanjabyeko. At least you nurse them for 2 years Waakiri n'omujjanjabako emyaka 2 until you begin to feel, okay, I release them. paka woowulira nga ayagala okubaleka bagende. But do you know what? Naye omanyi That's not the priority in God's planning. ekyo si kye kisinga obukulu mu kuteesa kwa By the Katonda. time you feel, okay, I release this, my patient, Gwawe woowulirira ng'omuntu w'omusiibula you are fed up with them. oba obakooye You have gone silent but nudging for a long time. ng'osirikidde ebbanga naye ng'obadde weetamiddwa. You have a lot of unsaid resentments inside. Era we kituukira ku seeri oba olina ebintu bingi mu mutima gwo by'otayogedde. Do you know that Okimanyi that kind of death okufa bwe kutyo is God's planning? nteekateeka ya Katonda. You know, Omanyi I'll give you a few examples. ngenda kuwayo A ebyokulabirako. man called Jacob Omusajja gwe bayita Yakobo asked his son Joseph, yabuuza mutabani we bring me your sons that I may bless them. n'amugamba ndeetera abaana bo mbawe omukisa. And they were brought. Ne babaleeta And he blessed them. n'abawa omukisa. Moreover, he crossed his arms and Joseph tried to stop him. Emikono n'agiwaanyisa Yusufu n'agezaako And he showed him, no, okumukumya. I know what I'm doing. N'amugamba nedda manyi kye nkola. After those 2 grandchildren, Oluvannyuma lw'abazzukulu he abo said, ababiri call the others. n'agamba mpitire abalala And he began to prophesy n'atandika okulagula to each of them. eri buli Each kinoomu of them. buli And omu. hindsight, we know that all those prophetic words came to pass. Era tujulira nti ebigambo eby'obunabbi ebyo byonna byatuukirira. After prophesying to them, Oluvannyuma lw'okulagula gye what bali did he do? yakola atya? He said, when you go back to Egypt, N'agamba bwe muddayo No. bwe muddayo after blessing them, bwe yamala okubawa what did omukisa he do? yakola atya? He lay on the bed, Nayeebaka ku buliri closed his eyes, n'azibiriza amaaso and ge passed on. n'agenda. Was that a mistake? Ekyo kyali kyansi kibi. Was that an oversight? Ekyo Katonda yali takirabye. What about Jesus? Ate Yesu The day he had the last supper with his apostles, olunaku lwe yalina ekijjulo ekisemba n'abatume, the following day he was dead. olunaku olwaddako n'afa. I believe they said, we ate with him yesterday. Nzikiriza nga nabo beegamba naye twalidde naye jjo. We were with him. Twabadde I naye drank from the cup he gave me. ne tunywa ne ku kikompe kye yatuwadde. And do you think that was a mistake? Gwolowooza eyo yali nsobi. I want to give you another example. Njagala okuwa ekyokulabirako ekirala. It says, the Kigambibwa trumpet will sound, nti akagombe kalivuga, and in the twinkling of an eye, era mu kutemya kikowe we will be lifted up to heaven. tugenda kusitulibwa okugenda mu ggulu. What do you think we shall live on earth? Gwolowooza ku nsi tugenda kulekawo ki? Confusion. He Kutabulwatabulwa. was just here. Abadde wano. I just drank tea with him. Tubadde tunywa And kacaayi. that will not be one person. Ate oyo tajja kuba omu. Millions Nkumi na and nkumi. millions of people. Bukadde na bukadde bw'abantu. Do you think that's a mistake? Gwolowooza eyo nsobi. That is God's way of doing it. Eyo y'enkola ya Katonda. And he has promised us Era asuubizza that moment is coming. nti ekiseera ekyo kijja. When the whole world will be in shock. Ensi yonna ng'eri mu kutya. Because suddenly we will be gone. Kubanga mbagirawo tujja kuba tugenze. We will be gone. Tujja kuba Now let me just tugenze. give you quickly a few scriptures and then I'm going to wind up. Kankuweyo ebyawandiikibwa bitono malirize.
As I was musing over this, bwe mbadde nga ndowooza ku bino I byonna said, Lord, ne ŋŋamba Mukama, why lwaki are you interested in sudden death? lwaki oyagala nnyo okufa okwo okwembagirawo? And if I may go into one or two scriptures before I explain that. Singa nsomayo ebyawandiikibwa nga bibiri In the nga book of sinnabagenda mu Luke, ekyo. Mu Luka Chapter 21, essula ya 21 verse 34, olunyiri lwa 34 he says, agamba, but take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and the cares of this life, and that day come on you unexpectedly. naye mwekuumenga emitima gyammwe giremenga okuzitoowererwanga olw'obuluvu n'okutamiiranga n'okweraliikiriranga eby'obulamu buno, era olunaku luli luleme okubatuukangako For it ng'ekyambika, will come as a snare on all those who dwell in the face of the whole earth. kubanga bwe lutyo bwe lulituuka ku bonna abali ku nsi yonna. Whether you like it or not, oba oyagala oba God nedda, is saying, I'm going to bring an end suddenly. Katonda agamba ŋŋenda kuleeta enkomerero. Then he says, and this is most important, Ne yeeyongerayo ng'agamba ate nga kino kikulu watch nnyo, therefore naye and mutunulenga, pray always, mu biro byonna musabenga, that you may be counted worthy to escape all these things musobole okudduka ebyo byonna ebigenda which will okubaawo, come to pass, ebigenda okubaawo, and to stand before the Son of Man. n'okuyimirira mu maaso g'omwana w'omuntu. That's the most important message. Obwo bwe bubaka obusinga And obukulu. I'm going to tie the strings there. But before that, let me read another scripture. Kansomeyo ekyawandiikibwa ekirala. It's in 1 Thessalonians Abasessalonike ekisooka chapter 5 essula ya 5 from verse 1. okuva ku linyiri olusooka. But concerning the times and the seasons, Naye brethren, ebyentuuko n'ebiro abooluganda you have no need that I should write to you. temwetaaga kubawandiikira, For you yourselves know perfectly kubanga mwekka mumanyidde ddala that that day of the Lord so comes as a thief in the night. ng'olunaku lwa Mukama waffe lujja ng'omubbi bw'ajja ekiro. For when they say peace and safety, Bwe baliba nga boogera nti mirembe then tewali kabi, sudden destruction comes upon them, okuzikiriza okw'amangu ne kulyoka kubajjira, as labor pains upon a pregnant woman, ng'okulumwa bwe kujjira omukazi ali olubuto, and they shall not escape. so tebaliwona n'akatono. Oh my God, listen. We Wuliriza, want to convince ourselves twagala okwekakasa that death after long sickness nti okufa ng'omuntu alwaddeko is the natural way to go. y'engeri ey'obutonde ey'okufa. But God is showing us again and again Naye Katonda atulaga entakera of that day and hour no one knows. Not even the angels of heaven, but my Father only. naye eby'olunaku luli n'ekiseera tewali abimanyi, newankubadde bamalayika ab'omu ggulu newankubadde omwana, wabula Kitange yekka. But as the days of Noah were, Naye nga bwe kyali mu nnaku za so Nuuwa, also will the coming of the Son of Man be. bwe kityo bwe kiriba mu kujja kw'omwana For w'omuntu. as in the days before the flood, Kubanga bwe baali ku nnaku ez'okusooka nga they were eating, banywa, drinking, nga bawasa, marrying, and giving in marriage era nga bawasiza, until the day that Noah entered the ark. okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato. And they did not know until the flood came and took them all away. Ne batamanya okutuusa amataba lwe gajja ne So- gabasaanyaawo bonna. So also will be the coming of man. Bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'omwana w'omuntu. Then two men will be in the field. Mu biro ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo, One will be taken, omu alitwalibwa, the other will be left. omulala alirekebwa. Two women will be grinding at the mill. Abakazi babiri baliba nga bassa ku One lubengo, will be taken, omu the alitwalibwa other will be left. n'omulala n'alekebwa. Watch therefore, Kale mutunule, for you do not know what hour your Lord is coming. kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe But lwalijjirako. know this, Naye kino that if the master mukitegeerenga of the house had known what hour the thief would come, nti alina enju ye singa amanyi ekisisimuko bwe kiri omubbi kwanajjira, he would have watched yanditunudde, and not allowed his house to be broken into. teyandirese ennyumba ye kusimibwa.
n'olwekyo you also be ready. nammwe mweteeketeeke For the Son of Man is coming at an hour you do not expect. kubanga omwana w'omuntu alijjira mu kiseera kye mutali I musuubiriramu. had testimonies here. Mpulidde obujulizi wano How Sarah was at a concert with Pastor Bugembe, nga Sarah bwe yabadde mu konsati n'omusumba Bugembe dancing ng'azina and even giving. ng'awaayo ne ssente. Isn't that like that? Si bwe They'll kityo bwe be kiri. eating and drinking and making merry. Walibaawo okulya okunywa n'okusanyuka. And then suddenly it will happen. Mbagirawo ne kibaawo. Who would have thought Ani yandirowoozezza that Sarah who is dancing nti oyo Sarah azina amazina and giving oyo awaayo appreciations to the artist ng'asiima omuyimbi doesn't have 24 hours ahead? taaweza yadde essaawa 24. I know as human beings we want to be warned. Nze mmanyi nti ng'abantu mu kikula kyaffe twagala We okulabulwa, want to be sick twagala until we despair of life. okulwala paka obulamu nga tubwetamiddwa. But that's not God's way, natural way of doing it. Naye si yenkola ya Katonda ey'okukolamu I have ebintu. given you several scriptures. Ebyawandiikibwa bingi mbibasomedde. And Mike was telling us how they were together, Mike abadde atunyumiza nga bwe baali bonna sleeping together. nga beebase bonna. And he woke up to find Sarah struggling for her life. Agenda okuzuukuka nga Sarah alafubana n'obulamu. And when she heaved, she went to sleep. N'amala ne yeebaka. And he thought she's gone to sleep. N'alowooza nti yeebase. But that possibly was the moment. Naye oba oli awo ke kabadde akaseera. I shared with you yesterday how Prosy went. N'abanyumiriza olunaku lw'ejjo Prosi naye bwe We were yagenda. sleeping together Twali twebase ffenna. until she's told me, do you know what? N'aŋŋamba naye I omanyi, don't feel the lower part of my body. ekitundu kyange ekya wansi And sikiwulira. my heart is so weak. Ate n'omutima gwange gunafuye I touched nnyo. her and she was cold downwards. Ne mmukwatako nga ddala wansi annyogoze. And we had to rush her to hospital. Ne tumuddusa mu ddwaliro. And as we were entering the hospital, they told me, please pass by the counter and pay first. Tuba tuyingira mu ddwaliro ne baŋŋamba gwe sooka ogende wali osasule. I said, okay, take her. I went to pay. Ne ŋŋamba kale mmwe mumutwale And nze by the ngende time I nsasule. finished, she was gone. Nali naakamala okusasula nga ye agenze. Now, let me finish with this point. Kammalirize n'ensonga eno. Why does God allow such a thing? Lwaki Katonda aganya ekintu bwe kityo? Why does God allow over and over, every now and then, He brings sudden death? Lwaki Katonda aleeta okufa okwo okwembagirawo? Because of two things. Lwa bintu bibiri. One, Sooka, we all get used to the gospel. ffenna enjiri tulina we tutuuka ne tugimanyiirira. Even when it says repent, Ne we bagamba mwenenye, He says, okay, ng'ogamba ekale, I will repent. nja kwenenya. That is common. You just check your own heart. Ekyo kya bulijjo naawe kebera mu mutima Check your gwo. fellowship. Kebera enkuŋŋaana zo. This scourge is real. This nawokera ono waddala Nawookera ono waddala. kigenge kitulya It is a leprosy eating us until we up. reach a point where the strongest preaching does not scorch us. Okutuusa nga ne bwe babuulira butya tekitukwatako. Reading the word doesn't change us anymore. Nga n'okusoma ebyawandiikibwa tekukyatukyusa. And in such moments, Era mu biseera bwe bityo God brings a wake-up call. Katonda aleeta okuzuukuka. He allows a sudden death. N'aganyaayo okufa bwe And what kuti. does a sudden death do? Okufa okwembagirawo kukola ki? It speaks to our innermost conscious. Kwogera eri ebirowoozo byaffe eby'omunda eri. Suddenly you realize, oh my God. Awo nno n'otandika okutegeera nti Oh my God. Katonda wange, What if it happens to me tomorrow? watya nange kimbaako enkya. What if I come from a concert Watya nange nva mu and I konsati don't make it to the morning? ne situuka nkya. The purpose is to say, Ekigendererwa watch kyakukugamba and nti pray mutunule nga that I may musabe be considered worthy to escape the things that are coming. musobole okuwonawo mu bintu ebijja.
and be able to stand before the Son of Man. era musobole n'okuyimira mu maaso g'omwana w'omuntu. It's an act of love Kikolwa kyakwagala from God. okuva eri When Katonda. he sees us going into slumber, Buli lwatulaba nga tulinga ababongoota, every time he sees that, he says, hey, come on. He shakes us up. buli lwalaba nga tubongoota n'atuzuukusa, Says it can happen to you. ng'agamba naawe kisobola okubaako. And every time you see it, Era buli lw'okiraba say to yourself, weeteekateeka, he has loved me weeteeketeeke kubanga akwagadde exceptionally. mu ngeri ey'enjawulo, And he has given me an opportunity era akuwaddeyo to omwagaanya examine my heart okuddamu okukebera omutima gwo and get ready again. n'okweteekateeka nate, And get ready again. n'okweteekateeka nate. If you're clapping, let it be to Jesus Ngalo Christ. bwe ziba za Yesu tuzikube. So I want to finish with this one point. Njagala kumaliriza n'ensonga eno. Sarah could have gone sick, Saara yandigenze ng'era maybe for a alwadde, year, oba ng'alwalidde mwaka, until it would have begun to register that maybe she's going. paka ffe we twandikitegedde nti oba oli awo anaatera okugenda. But why did she go that way? Naye lwaki yagenze bw'atyo? Up to 3 a.m., Okutuusa ssaawa 9 she woke ogw'okumakya up from the hospital bed n'azuukuka n'ava ku kitanda and walked by ky'eddwaliro herself to the car ne yeetambuza n'agenda ku mmotoka and say to her husband, n'agamba omwami, thank you for bringing me to the hospital. munnange weebale kundeeta mu ddwaliro, I am very well. nteredde. That's what my sister Eve told us. She was sick. Ekyo muganda wange Eva kye yatugamba yali mulwadde, You could see that she was really sick. era ng'olabira ddala mulwadde, But she was saying, I am healed. naye nga ye agamba mponye, I am free. Don't worry about me. I'm free. nze ndi wa ddembe And in temunneeraliikirira. 2 days she was gone. Mu nnaku 2 ng'agenze. Let us not take these moments lightly. Embeera bwe ziti tuleme zitwala nga ntono. Heaven is speaking, Eggulu lyogera, and each one has got an opportunity to pay attention era buli kinoomu alina omukisa okussaayo or omwoyo not. oba obuteefiirayo. Let us wind up with this one. Katumalirize bwe tuti, Why don't you talk to Jesus yogerako ne Yesu, and say, Lord, mugambe Mukama, I thank you nkwebaza that I've witnessed this, nti ndabye ku kino, and I realize you are speaking to me. era ntegedde nti oyogera nange, I realize you are communicating to us. ntegedde nti oyogera naffe. Forgive us the slumber. Tusaasire olw'okubongoota, Give us the getting used to your word. tusaasire okumanyira ekigambo kyo. Talk to God. Talk to God. Yogera ne Mukama. Let this be not much about Sarah. Sarah's already crossed over. Leka kino kireme okubeera ku Saara kubanga ye yasomose dda, It is for us. naye kino kyaffe, It's for us. kyaffe. Dear loving Father, Ayi Katonda waffe omwagalwa, there is no end to your wisdom. teriyo kkomo ku magezi go, There is no end to your infinite love. teri kkomo eri okwagala kwo kungi. You chose to take this, your maid servant, Wasazeewo okutwala omuzaana in a manner that would leave us awed. mu ngeri eyatulese nga It's twewuunya. not just a simple, normal death as we would love it to be, Si kwe kufa okwa bulijjo kwe but it's twandyagadde, one of those sudden shakings that come in our lives. naye kuno kwe kumu ku kunyeenyezebwa okujja mu bulamu This is bwaffe. an opportunity for every one of us Guno mukisa eri buli kinoomu ku ffe to say, what if it was me? okugamba kale singa abadde nze, What if last night was my last night? singa ekiro kyajjo kye kyabadde ekyange ekisemba. Am I ready? Neeteeseteese. Lord Jesus, I pray that your Holy Spirit shall move upon the heart of every one of us. Yesu, nsabye omwoyo wo omutukuvu atambule amaamire emitima gyaffe buli Lord, I kinoomu. pray that you break our hearts with conviction. Nsabye omenye emitima gyaffe Lord, n'okulumirizibwa. it's not Sarah that needs our sympathy, Kubanga Saara takyetaaga kusaasirwa because you kwaffe, never take anybody suddenly without preparing them. kubanga tolina gw'otwala mbagirawo nga tomuteeseteese. But it is us that need
naye ffe twetaaga okusaasirwa. It is us that need your sympathy, Ffe twetaaga your okusaasirako. mercy. Okusaasirako. Help us, Lord. Tuyambe ayi Help Mukama. each one of us. Yamba buli kimu Let your omu ku ffe. light shine through. Ekitangaala kyo kitwakire. Whatever veil is covering everyone's heart. Buli kintu kyonna ekibisse emitima gyaffe. This is for each alone. Kino kya buli muntu se kinoomu. Lord, let this be a wake-up call. Mukama leka kino kituzuukuse. Let us know that the plan of the Father Tutegeere nti enteekateeka ya is taata that the coming of the Lord shall be like a thief in the night. eri nti okujja kwa Mukama waffe kunaabanga omubbi mu There will kiro be no warning. nga tewali kulabulwa, There will be no sign. nga tewali kabonero. So let us use these moments like this Katukozese ebiseera nga bino to prepare for the return of our Lord. okweteekerateekera okudda kwa Mukama waffe. Let us not be among those who say peace, peace, Tuleme okubeeramu abo abagamba mirembe when there mirembe is no peace. naye nga tewali. Oh Lord, Ayi Mukama, you began a good work in ye us. gwe watandika omulimu omulungi mu ffe. Please finish it Tukusabye ogumalirize to the glory of your wondrous name. eri ekitiibwa ky'erinnya ly'ekkulu. In Jesus Christ we pray. Mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Amen. Amiina. Amen. Weewaawo. God bless you so much. Mukama abawe nnyo omukisa. Let us stand up on our feet and Saba open tuyimirire ku bigere byaffe. 39. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.